tosubwa wano ku Uganda yo Uganda yange. Kano gazi okumanyako. Wow. Okasuubiramu nti okalaba otya ggwe? Kasuubiramu okusookera ddala okugazi okumanya kwange oba okumanya kwaffe kubikwatagana ku bwakabaka bwaffe. Obwakabaka bwa Buganda. Mbono nsuubira okubeeramu okumanya ebyaliwo, ebiriwo, okutegeera ebinajja mu maaso. Abesingo kati ate omuwandiisi ali wammwe, wulira amagezi ge yagajja oyagenda ngeno n'agenda ngeno n'eno. Ekimuyisa namukadde ayina okumanya okwenjawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo ya Buganda. Muganda wange ssebo omuweereza bunnaffe mu Buganda yo Uganda yange egyabeera Alwena ono Ssemakula Wikiri owa tekinologiya. Ssebo tukutumidde nnyo omuwandiisi nga bwe bamuyise Namukadde. Ate nno wano waggulu nina akansanyusizza. Weewaawo kagamba katya? AI naye yali amumanyi. AI mukama kuuma ensi yaffe. Oyo musajja nenye nzijukira nti waliwo omugezi omwe yatugamba nti AI kiggwayo ancestral intelligence. Mwami Simon Sekai oyo yennyini. Bannamutimbagano tubaaniriza kanyumyo kaffe kano gaziya okumanyako nga kakutusibwako ekibiina kya Buganda yo Buganda yange ekigatta abantu bakabaka bakozesa emitimbagano nga tuli wamu n'ekitongole kya Buganda Heritage and Tourism Board, ekitongole ekyebyobulambuzi mu bwakabaka bwa Buganda. Tukutuusaako akanyumiro kano nga tuli wano ku kaddiizo ya Buganda Kingdom Library lisangibwa wano ku Buganda Heritage and Tourism Board okumpi n'olubiri lwa Kabaka ku Butikkiro. Lindirira Buganda Mirembe ky'ekitabo kyaffe kye tuli